ko bannayuganda buli omu wasinzira okutulaba, tubeebaza okutugoberera, okutuwabula, okutuwa information. Twala omukisa guno okwebaza bonna bannankyukakyuka buli omu wasinzira okulaba nga atambuza information. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twala omukisa guno okubuuza ku National Unity Platform abakulembeze abakyali ku mulamwa gw'omukulembeze waffe ogw'okulaba nga tujja bannansi mu buwambe mbatumiddeko. Ate era ntwala omukisa guno okubuuza ku bannankyukakyuka bonna buli omu wasinzira nga saawudde kibiina ng'oli wankyukakyuka naye nkutumiddeko. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkutumiddeko, nkulabyeko ng'oli mu batwa. Abatwa bali mu mbeera si nnungi nga bw'otunudde n'obalambula. Weebale nnyo okufaayo okutegeera eggwanga lyagala okufuga. Kuba omukulembeze yenna bw'aba chairman wa kyalo ng'ayagala kuba chairman wa kyalo, ekisooka ateekeddwa okumanya ekyalo ky'akulembera. Kyekimu ku kisooka omuntu ayagala okuba chairman w'ekyalo ateekeddwa okumanya ensalo n'ekyalo ky'akulembera bwe kifaanana. Oluvannyuma n'alyoka asaba obukulembeze bw'okukulembera ekyalo. Na mu kyo pulezidenti ayagala okukulembera eggwanga, era omukulembeze ayagala akulembera eggwanga. Kirungi okutegeera eggwanga Uganda bwe lifaanana n'abantu abalimu. Abatwa bano basindikizwa gavumenti okuva mu bibira mu bali bamaze ebbanga nga bawangaalira. Basula mu mbeera etali nnungi, tebakkirizibwa kuzimba nnyumba ya bbaati, tebalina kaabuyonjo, embeera y'obulamu si nnungi, tebalina mazzi, amayonjo nago tebagalina, bali mu mbeera etali nnungi. So pulezidenti asuubiza abantu abo okulaba engeri gy'ayinza okubakwatirako okulaba mu mbeera yaabwe ey'obuntu basobola kubeerawo batya, nabo bafune kalembereza mu ggwanga lyabwe. Kathy Adams nga bulijjo nkutumiddeko, ogamba otya munnange? Kansubira oli bulungi. Ali abalinda kutumiddeko naawe. So mu mbeera bwetyo bintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, naye ebitukwatako ffe ng'aba National Unity Platform wansi wa Kyagulanyi Ssentamu. Twebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugulawo essomero oba ebbanguliro l'abannabyabufuzi. Ffe gye twava mu UID eva bano kati abasumbuwa abeefuula ab'ebitiibwa abamu baliko mu nkoba za mbogo, abantu bajja ne babeerako ne mu UID mu setup y'ebyobufuzi. Abantu bano bali bateeketeeke bulungi, jasula kuba batuuka ekiseera emiti gyabwe ne baba nga bagibajjako nga waliwo agikozesa, naye nga bali bayita mu system, U systems eza DP, omwali okusomanga emisomo egyotatadde, abantu okuba nga omuntu ateeka okuba informed. Tosobola kuba nga oli mukulembeze wa kibiina nga toli informed. Oteekeddwa okuba nga oli mumanyi nga bw'onaayimirira okwogera ku nsonga z'ekibiina ogenda kuzitembeeta bulungi. So nakyaniriza nti abavubuka bano, naddala abavubuka abato betwagala okuzimbirako ekibiina, bajja kufuna emisomo gino, bafune okusomesebwa, bategeere ebikwata ku ggwanga lyabwe ekisooka, nabo bennyini okubeera knowledgeable nga bamanyi, basobole okutukiikirira eyo gye banaabeera. Ng'oli bw'avaayo naga nti ndi wa National Unity Platform, n'ayimirira ajja kwogera ebintu nga byansa, ajja kwogera ng'amanyi. So ebbanguliro eryo lyagguddwawo e Kamwokya awali ekitebe kyaffe ekikadde. It's a milestone. Sebo President oyanziza kuba jjukira nti ekifo ekyo kye mulaba kyalibadde kyasolo mu Kampala nga mwajja amata. Kuba wasobola okuva abapangisa abali mu bizimbe ebyo ne babeeramu n'okusulamu n'ebirala, ne bakolerawo zi business. Ne President yakituwa n'akituweera ddala kitambuze mulimu gw'ekibiina. So tusuubira nti kijja kutuyambira ddala nnyo nnyini ddala okuteekateeka emigigi emito n'okusingira ddala abaana abawala, girl child,
bategeere ebyobufuzi bategeere n'ensi yaabwe. Mwenna mbakuliseeyo abasobodde okubaayo meya muli ennyama kojja wange Saulika Ssekibaala ombaga Parliament yaddako Wamakindye West naawe wabaddeyo n'abalala n'ebirala bingi omuli ensonga y'Amathias Mpuuga ne banne bwe beekuŋŋaanyiza ne Katikkiro omusitami nze mwita Katikkiro omusitami tasitamye ku Namulondo. Katikkiro atamanyi na Ssaabasajja Kabaka gy'ali n'avaayo n'akola statement ega nti Kabaka yagendako ku mirimu emitongole ali weru wa ggwanga ate eggulire ne livaayo nga Kabaka ali Namibia. Katikkiro n'aba ng'asitamye ku Namulondo naye Katikkiro nkukakasa Ssaabasajja Kabaka tutaddeko essaala tutaddeko obubaani tuzuukusiza emmandwa emizimu gyonna egya Buganda gijja kumukuuma akomewo ne bw'aba tonnya mu nsi ye nga gw'ogifuluma. Katikkiro Mayiga Ssaabasajja Kabaka bw'aba tonnya mu nsi ye tuli mu kumusabira essaala n'emizimu gijja kumukuma ne bw'anaaba ayingira mu nsi ye Mayiga nkukakasa nga gw'ogifuluma. Nabaddawo n'ennoonya nandabadde nkebera ku nsi Namibia eno erina bukugu ki mu kujjanjaba omuntu, balina basawo ki mu kujjanjaba abantu abalina mental health, abantu abalina obuzibu ku bwongo nga bwe batugamba. Wano sirabangayo munnansi wa Uganda atwalire Namibia kujjanjabibwa ne bwabanga mwavu munkuseere. Tuli mu nsi eziri obubi ate Namibia eri wansi waffe. So sisuubira nti Namibia Ssaabasajja Kabaka gye yatwalibwa nti yeri abakugu abamanyi ensonga z'obwongo abagenda okutereeza obwongo bwa Ssaabasajja Kabaka. Waliwo ebitagatta awo bye tukyanoonya naye twebaza abantu abali ku mikutu kuno abasobodde okuba nga bapuushinga ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Temwongera kuzikiza era mu Buganda temuli ddembe era tuteekateeka okulaba nga tukunga Abaganda okugenda ku Bulange Mmengo okuteekawo embeera ebanja Ssaabasajja Kabaka. Tugenda kubategeeza ku mikutu gino ku platforms ez'enjawulo tubategeeza ekigenda okuddako Abaganda balina eddembe erikola ki eribanja Ssaabasajja Kabaka. Tulabe Mayiga nti mutuufu takolera si munyampi Mayiga. Ffe twagala gessa Mayiga kubalaga tugenda kumwambula. Ffe tugenda ku Bulange n'abantu baffe tuli mu kubateekateeka. Adeployinga amagye twebuuze nti abantu 20 abakedde ku makya ne bakwata ebipande ebukedde yanga bawakanya gavumenti ya America okussa ku speaker sanctions. Polisi yabawadde n'obukuumi ne batambula nga beekalakasa n'ebipande. Tuviire Kadaga waffe America. Kadaga tuviire Kadaga America muli babi nnyo nga bakutte ebipande leave our speaker batambula babitadde mu bbanga bati batambayise ebivulu nga polisi yabawadde protection bulungi tibalaga obutali bumativu bwabwe ku sanctions zaateebwa ku speaker wakati wa Bungereza n'Amerika. Abo ne batambula ne bagenda. Ina mbera unendowooza ne ngamba nti Kyagulanyi Ssentamu ono mazima ani mukwano gwe okuva ku mukyala we kuba ayina emyaka yagamba nti kati amazima ga mutima gwo abaana na mukyala wo era muzeeyi yamugamba. Natunuulidde Pastor Wilson Bugembe ng'avuddeyo akola statement ku luyimba olwayimbiddwa Maulana Rain ng'alwegaana tanakolako ndagaano memorandum of understanding kola luyimba olwo. Kuvuma yagambye nti kuvuma government yakuzena kuvuma ne Pastor Wilson Bugembe mu mazima ga Katonda mu ggulu omuntu eyali mukwano gwo nfanfe Kyagulanyi Ssentamu wayagala kuno okwawula family ya Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda kuwasa Babu Itungo yalina enteekateeka bweti mu kumugattaako yali akkiriza Pastor Wilson Bugembe yaba mugatta mufumbo obutukuvu nga bagenda mugattira ku nnyanja ku mazzi. Enteekateeka eyo bali mukyagijjukira bulungi. Omukiisa ta Bobi Wine yali akyali mulamu n'amugamba tebajja kugattira eyo oli mu Katuliki naye ng'akutaddemu obwesige obeere nga gwogenda okugatta Babu Itungo ne Kyagulanyi Ssentamu mu bufumbo ekyo kyajja nti wali mukwano gwe
muyimbyeko naye oluyimba oli mukwano gwe oli mvubuka munne ng'akwesize otuuka n'okuwa obujulizi n'okukola omukolo ogw'ekitiibwa okufaanagana ogw'okubagatta mu bufumbo obutukuvu naye ekyaganisa omukolo ogwo nti taata wa Kyagulanyi Ssentamu nga tuli bakatuliki ojja kgenda Lubaga ogwo nno gwali mukwano naye bw'ogenda ku makya n'okola statement eziraga nti Maulana ne Lewini nga bazzeemu oluyimba lwo mutwabadde consent yakuvuma yagwamira kuvuma ebintu bingi bibadde ku kyakiyo wakwata abaana ne bagenda bafiira mu mazzi kyakiyo bajeggala abantu abo wakwata abaana abo batwala ku nnyanja ne bafiirayo n'obasaddaaka abaana baliwera omukaaga mujjukira abaana bafiira mu mazzi abaana abato abava ku kyaki ya Bugembe n'abatwala ne tulowooza nti kyaki bagenda na kugiggala kuba ekikolwa tekyali kya buntu tukubuuza nti bano abantu okubakwata obatwala eri gye baafiira oli otwalayo baaki famire zabo nozireka mu miranga nga tonalaba kulaba bubi bwa Kyagulanyi bwoyiza kugamba nti abayiye ennyimba ez'okwerwanako bavuma gavumenti bavuma Museveni gwe mu gavumenti mwe mukolera kyakyo tebagiggala n'olunaku n'olwo abantu nga bafudde famire ne zaazirana mu gavumenti ya Museveni kyekira bategeeza luli nga mbategeeza nti mu gavumenti ya Museveni amateeka galinga kitimba kya Nabbobi waliwo abawagamiramu waliwo n'abakiyitamu wallahi Bugembe ekyakyo tesobola kuddamu kukola mulimu gwonna gwa busumba tewagalirwako mu kkomera tewatwalibwako wantu wonna wasigawo protected n'abantu bayagalako okulaga obutane mativu waabwe okwekalakaasa ne bakuwa obukuumi amagye SFC ne zikukuuma okulaba nga tebakyakananya kyaki kuba abantu bali bagenda kwesala omugojo okakkananga ekyo kiyise abantu ne bafa abaana b'abantu ne bafiira mu nnyanja bw'oba tumanyi kyetuliko sirika bwekibanga oluyimba oli alugyeyo n'alukozesa nga lugenda kubaako message gye lutwala luleke alutwala lukozese kuba si gwe aluyimbye terugenda kukuvunaanya tufuna kati ebibeera bire ebijja bba n'abantu n'otunuulira John Segawa otunuulira ono n'otunuulira abantu waliwo abantu bolaba nga bafeeriya John Segawa oli feeriya nga bw'ofaanagana tolina kyolina oli musajja munaku ŋŋanze ate Kyagulanyi mukwano gwo omuga Kyagulanyi ave mu kuyimba ate mu byobufuzi Kyagulanyi okuyimba ani gwatulidde mu sipesi ye bw'ayimba sipesi ani gy'abatuddemu bw'akeera ku makya n'ayimba nga n'okuyimba kwennyini baakumugaana okuyimba okupafominga alina kweyambisa kadde kabeera afunye akatono kabeera afunye okuyisaawo message ekyokubiri obubaka bwe kati waali Kyagulanyi tebakyamukiriza na kutambula kuvaana okuddaano okujjawo nga Yesu ayina gy'ayize gy'atambudde mu lobaloba style n'ava waava okugenda gy'agenda kati omujja mu kuyimba ngaani ye muntu omugu watenda amagezi luli gaze ku mukolo gwo ng'omuyisenga omugenyi omukulu n'ayogera ebigambo ebirungi n'akuteeka n'akuzaamu amaanyi n'agamba nti emizannyo gye muzannya giyigiriza giraga ebyafaayo ebiriwo n'ebisuubira okubaawo ze mbadde ndowooza Kyagulanyi yalibadde nawammwe nnyo abantu ba art tibwakeera ku makya nga ye president ajja kuba amanyi gwa gye yava mugenda kuba nga mudimaninga racism ze mwetaaga ng'abayimbi Kyagulanyi nga ze mbukulembeze abangu b'okumufunamu be bayiiya abayimbi bannakatemba abazanyi b'emizannyo kuba eyo mwagwa edoketi mwagwa oba oliawo tukyamegaana kano ng'ogenda okulya nga n'oli akolola nabategeeza bannakibiina ab'enkyukakyuka omulabe waffe Museveni we batyo abaana bakambwe nnyo era batabukidde nnyo Katikkiro beewera balayidde okubanga bamukwata ku nkoona era bagamba nti mbabazanyiddeko nnyo n'abafumba n'abaleka nga batalina magezi nti okusooka yatugambanga oba yagambanga abantu nti Ssaabasajja gy'ali naye yagendako ku mirimu egy'enjawulo emitala w'amayanja nti tugenda okulaba ate ekifaananyi nga kivaayo Ssaabasajja ng'ali Namibia naye mu kubeera e Namibia nti mu mbeera mwe yali si nnungi nga talabika bulungi okuva olwo twakoma kulaba kifaananyi ate mujjukire ekifaananyi nti nnyinza okyekubisiza wano eno ne wayitawo ebbanga n'enkita gwe n'olowooza oba nkyekubisiza ennaku lwaleero
so kye bagamba nti ali ludda okuva olwo tebamanyi gyali, tebamanyi bifaako, tebamanyi kiki kyaliko. Naye bagambye nti Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti olunaku kaalituukira wano eno mu ggwanga Uganda weppo mbu Katiikiro nga bamukwata ku nkoona. Awo nno kye neebuuza, ani alina obuyinza ku Katiikiro Charles Peter Mayiga nga si Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi eyasiima n'amulonda abeere Katiikiro? Nze naawe naye abaana bakambwe era bawanda muliro, tetumanyi ekigenda okuba nga kiddako. Nalabye olunaku olwaleero okwekalakasa wali ku embasi ya Uganda mu Namibia abadde beekalakasa nga bagamba nti twagala kumanya Ssaabasajja twasembayo okumulaba, twamulabira wano eno ali ludda wa? Munnange byonna ojja kuba nga obifuna era okola ekintu kimu, weekumire ku Legit TV 256 bw'obanga tona subscribinga. Munnange kekadde osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusa. Kusigala naffe tovaawo.